tukumide ku Under Rose Media yuji nkwaniza onakola era nenkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo era mukwana tana subscribinga tutambulire wamu nja kubanga nkuteerangayo buli mawulire gonna agagudde mu ggwanga obeera omu ku basooka okugalaba era munnange olwaliro nkuleetedde eggulire ly'Abannayuganda ab'enjawulo nga beemulugunya ku ngeri poliisi gye kwasaganyamu emisango singa Omunnayuganda abeera atiddwa. Tulabye abantu bangi abatiddwa nga Kirumira Kaweesi, abantu bangi ab'enjawulo bazze bakubibwa amasasi misana tukunga nsi yonna eraba naye poliisi yadde okutuwa report naye leero omuyindi bwe yatiddwa poliisi yakoze omulimu ogw'amaanyi n'okukwatira ddala omutemu yennyini nga n'obudde tebunaba kuyitawo yadde ennaku ezigenda ewala kiraga nti poliisi erina obusobozi obulaga abatemu n'okukwata ebyo byonna byonna ebiba birabiseewo naye ku Munnayuganda essuulayo gwa naggamba. Tulekereyo eggulire lino olabe engeri abantu gye beemulugunyizaamu ku ngeri poliisi gyekwasaganyamu emirimu singa Omunnayuganda abatiddwa naye ate kumugwira ng'eyanguwa mangu. Nkwano Mukama akuume. Lwaki abaddugavu mu Uganda wano Bannayuganda abaddugavu bafa poliisi tekola kunoonyereza kumala kati abantu bonna abaakwatibwa mu kutta kwa Kirumira bonna ekkooti yabata kubanga obujulizi tebwali kitegeeza poliisi teyakola investigation kati bwe banga yakwata abantu bataano bonna kkooti nebata kitegeeza omuntu yatta Kirumira tebaamukwata akyaliyo atambula bulungi ne minisita yafudde waliwo ebibuuzo ebitaddiddwamu singa ab'eŋŋanda ze tebaatugamba nti yabadde n'amasasi 28 mu mubiri gwe ekyo tetwali kitegedde n'ebintu bingi nnyo bye tutaali tegedde singa tetwawulira byava mu kuziika naye olwassa omuyindi Museveni n'avaayo takyayogera bya mbizi bubotta omuddugavu agamba ezo mbizi ze zaamuse ne kikomaawo ne poliisi nebanga sibye eriko naye olwassa omuyindi Museveni yavuddeyo n'avaayo n'agamba nti poliisi erina okuddamu ebibuuzo bino ekisookera ddala omupoliisi abeera atya n'emmundu ng'erina amasasi nga teyabadde ku duty awo kubanga emmundu bamala duty endoza baali balina ogiteeka number 1 number 2 n'agamba nti bw'aba yalina obuzibu ku mutwe nga yabadde atya n'emmundu kwega ng'olabye dda nti omukulembeze w'eggwanga kimukutteko nnyo n'ateeka poliisi ku nninga deputy IGP n'agenda n'asisinkana abayindi n'abakakasa nti okutta kwa munnaabwe si kintu nkigenda kulaga nti ekigenda okubeerawo nti kyabadde just kyazeewo buzi isolated incidents n'olwekyo abayindi bagende mu maaso bakole business n'abakakasa bulungi nnyo nti security yaabwe eri gguluggulu naye y'Abannayuganda yeeriwa kubanga abantu bekyanja baŋŋaye kati sawa 2 abantu bonna bagenze kwebaka batidde omuntu yaŋŋamba nti bw'atuuka ku geeti n'akuba eŋŋombe gateman obanga abadde ali eri mu kiyigo wonna n'alwawo aba akankana ng'essaawa yonna amanyi ow'emmundu alabika wano oba wali amwokya amasasi kwegamba nga waliwo okutya naye nga gw'omuddugavu teri agenda kukakasa nti security ye eri gguluggulu naye omuyindi poliisi olwassa omuyindi suddenly kamera zaavuddeyo ne ziraga ekyagenze mu maaso tubadde tetubiraba ebyo ekyokubiri ne batubuulira nti amasasi baazudde cartridges 13 kuba ne batubuulira investigations nga bwe zitambula n'omusajja ateeberezebwa okuba nti yeyamusse omusajja gwe bayita Wabwire ne bamunoonyereza ne basala ne booda bamujja Kenya ng'ali kilometers 3 munda mu Kenya lwakuba yasse muyindi singa yabadde asse muddugavu Munnayuganda ekyo baali kikoze nga bwe baakikoze ne batuwa details zonna okulaga nti poliisi esobolera ddala okukola investigation singa baba baagala naye nga botta omuddugavu si bye babeerako botta omuyindi oba ow'eggwanga lyonna atali Munnayuganda awo olaba nti poliisi yaffe eringa FBI kati banoonyereza omuntu ne bamujja neeyo kati baamuleese ali wano CPS bagenda muvunaana kati ate bwagenda mu kooti olw'engeri gye baamunoonyerezaako n'ebintu byonna nga balina n'obujulizi bwonna ewoyo ekkooti ejja musalira strike kubanga bakoze investigations nga gyeziri olw'okuba yassa omuyindi kati nze kyengezaako kugamba obulamu bwaffe ffe abatali bayindi ffe obwaffe tebumataringa kwegaffe tuli awo teri atufaako mu ggwanga lyaffe tufune eggwanga eddala naffe wetunaabeerera abagwira naffe batufeeko oba kiki so n'olw'ensonga eyo njagala okugamba Museveni nti obulamu bwaffe naffe bumataringa kino ekyokuvayo n'agamba embizi bazitwale mu kooti era nga zassa abantu bazitwale mu kooti so naye nga the same care gye balaga abagwira gye balina okulaga Bannayuganda oba even more care kubanga lino kiggwanga ekirala lwaki kati buli Munnayuganda attibwa poliisi oba state eyangu okutwalayo amabugo
muloza family ezimuwa million 5 ziri abantu bali worth million 5 mukuru Patrick Onyango mulekera okubuzaabuza abantu kubanga tukimanyi nti engeri gye mu operatingamu eri under instructions okuva mu military n'okuva mu 7 ekisokera ddala mukutto omusajja mututte ku CPS as we speak right now olunaku luyazze ku CPS lwakoze statement mwadde mulina omukwata ne mutwala ebutabika ebyo na mwali byogedde ngali butabika niyo omusajja akyali ku CPS akyali musiriza omulalu ngali musiri Uganda olemwa ekiso ekyokubiri bonna abasirikale ba poliisi ku makya bakira ne basayininga emmundu ezo olweggulo bwe banyuka emmundu ne bazzeemu amali ne basayininga ne bazzayo emmundu ani yasayiningidde omusajja emmundu ku makya okugimuwa nga agenda nga records weziri nti ali mentally sick kuga bannayuganda bafudde basiru muluza tebategeererako ddala nga mukimanyi bulungi nti bunoga nti omuntu mulalu kiggwe omusajja oyo teri muntu mu Uganda nabanga byakasimu kuya mu street tasobola kuyingira paka pya na bandamukwata naye yabadde ayina emmundu n'akubira ku Parliament Avenue